ka video ngali ne ku bayimbi nitugamba omwana ono kanso teyamuwulira mateeka tomuwabula kiki. Ensonga naffe twazirabye nga zirwaizinze issues nyingi ku social media na buli omu agamba si kituufu omwana tasaanidde abeere mu video amateeka galiwa ab'obuyinza baliwa minisita w'abaana aliwa twabirabye nga biyitingana naye naffe ne tugamba katujje tunyonyole eggwanga ku nsonga eno. Tulina amateeka agafuga abaana naddala gali abiri constitution amateeka g'eggwanga eryeno lyetteeka ekkulu Constitution of the Republic of Uganda awamu ne Children's Act baze bagirongoosa enfunda nyingi naye nga tulina article 34 mu Constitution tulina ne section 8 mu Children's Act birambika bulungi nti omwana yenna kasita aba aweza emyaka 16 akirizibwa okuengaginga in gainful employment ti asobola okufuna omulimu n'akola era kyenalabye nti mu video eyo most cases video vixens babasasula ti bw'aba ayingidde mu video n'abeeramu kimusasuza era nagwo mulimu. So if it is any kind of employment so long as aweza 16 years aba alina okusasulwa era kiba kikirizibwa mu mateeka kusinziira ku buwayiro buno Article 34 of the Constitution of the Republic of Uganda and Section 8 of the Children's Act. Byo birambika bulungi nti wadde emyaka gire gya 18 gye gitegeeza nti omwana alina okubanga yaweza emyaka 18 naye ku ky'omulimu ku ky'okukola amateeka gano abiri gakkiriziganya nti omwana kasita abeera n'emyaka 16 akkirizibwa okuengaginga in gainful employment aba asobola okuweebwa omulimu n'akola. Naye era ati waliwo ensonga eya okukozesa abaana ate abali below 16 years ekyo kyo kikyamu nti omwana ali below 16 years takkirizibwa. Kati mwabo otwala abakiranti waffe Pretty Nikoel aweze emyaka 16 kusinziira ku birth certificate ye gye tulabako. Birth certificate ye ng'eraga nti she was born in 2008. So kitegeeza nti aba aweze emyaka 16 meaning mu mateeka aba akkirizibwa okuengaginga mu mirimu gyonna. Weewaawo waliwo akawaayiro era section 8A mu amendments akalaga nti omwana ate takkirizibwa ate wadde akkirizibwa okukola takkirizibwa okukola in a sexual exploitation way nti takkirizibwa ate okozesebwa in terms of pornographic materials okulaga obwereere bwe oba okumukozesa sexual exploitation eyo takkirizibwa okuengaginga into pornography okuta obutambi obw'obusengu okubeera into any sexual activity prostitution generally yatekkirizibwa mu Uganda. So buli omu aba akola ekyo ate kati aba oyingiriza kikyamu. Then waliwo n'etteekeddala lya computer misuse eritakkirizibwa kusharinga any information ekwata ku mwana nga tolina consent okuva ku bazadde be. So twewala ebintu ebyo kasita omwana ng'abeera ali below 16 years tomukozesa. Naye abantu abasinga balina abaana ewaka be bakozesa nga ba house girl nga tebanaweza emyaka egikkirizibwa okukozesebwa. So kati abo bokola kikyamu kusinziira ku mateeka kubanga abatanabakkirizibwa abatanaweza emyaka 16 egikkirizibwa for employment. Okay. Therefore kati ku nsonga ya Nikoel yo engeri gyawezeza 16 she has a right okufuna wona waasobola okufuna omulimu n'akola so long as the work is not sexual exploitative. Talina kukola in a way emuweewuula sexually oba pornographic material oba okumukozesa prostitution oba kyonna kye bayita sexual exploitation. Okay. Okusinziira ku gwe kanso w'omwana oyo asoma? Ebyokusoma byo twabigezaako bigobako naffe tubirabira mu mawulire ebisinga. Tuludde nga tetukwatagana tetusobola kukikaatiriza nti oba asoma oba tasoma tetukimanyi bulungi. Tetwakoma okulaba nga avudde mu P7 tetwalaba ku results naffe ebyo tubirabira naffe mu mawulire tetuli in touch tetumanyi oba asoma oba tasoma.